Era asesa abantu bwente natandika okuzannya emizannyo era awo wenava neneetuuma MC10. MC10 nobujjo mumbuuza erinnya lyavaawa lyali lya mwana wa mukwano gwange gwe nalijjamu kuba nali muwagala nnyo neneetuuma erinnya nno MC10 lyakolera ddala ng'omwana oli bujeyongera okukula ng'erinnya lyange likula erinnya lyali Positive and Welcomed. Munnange natandikanga kuzannya emizannyo eno gye nasanga abasajja abankwagula era abasajja mwe sigenda kuboogera mannya naye nga abasinga abankwagula mwafa bambi kitalo nnyo kitalo ddala bwetyo naguma negamba ate munnange nze atana gye nasuubula abasajja lwaki mbanyiigira olw'ensonga bwensonyi kwe kuyingira mu kino kyondaba ekya Tom Boy. Ebisala byange byonna bye mbanyumiriza nalinga nnyambala sikaati era ng'omukyala omugguluvu abasajja mwe mwatuusa ku kino netandi okubera Tom Boy. Nendowooza nti bwe nayambalanga sikaati nga mbasikiriza nnyo era neyaza Mukama bwe natandika okubeeramu eno kalakita abasajja abansombowa batono ddala kozi abasajja bannayimbamu bano abavuga ebimotoka kino ng'ekyassa omuntu be bankwana ebiro bino nabavuga ebimotoka eby'omusenyu bwentyo no munnange natandika okukola mpolampola bwentyo nga natambula mu mabaala ag'enjawulo natambula nno nga nkola obwemusi nakolako ku bbaala gye bayita Laza eri okusalama road ebbaala nno yankuliza ddala nenfula omuntu olw'omugaso natandika okwepangisiza nga nkola era nkola mabaala ag'enjawulo agali mu byalo nga ntambula nasisinkana naawo emikwano era nentambula nagyo mpolampola munnange nno nali wakabi mu biseera era nesisinkana omukyala Mary Bata wala batera okugamba lwaki ovuma Mary Bata ye muyimbi yekka gwe nasooka okusisinkana era nenjogerako naye era nanyamba yali wamu ne manager we manager Derek era nga woli ssaawa zino Honorable nsanyusa okulaba munnange nno natandika nenkola mpolampola nentandika okukolanga n'omwami oyo Honorable Derek mu Rhythm Empire nga ntambula naye ng'ategeka shows mu byalo ng'ategeka bayimbi nga nkola naye bw'ate nno bwe yabivaamu nange nenkyusa eriiso tewaayita akaseera kanene nnyo omukutu gwaffe guno ne gujja ogwa TikTok mwattu nno nentandika okukola mu TikTok nenkola mu videos ne busanyusa abantu erinnya lyange 10 sigenda kulyevuma nnyo kuba temuli nnyo bibi byensanzeemu wabula omuntu nno eyali amazeemu amaanyi emuntu eyansibya nantwala mu prison eruzira ennaku gye nalabira mu prison eruzira esinga n'ennaku gye nalaba nga siina bazadde bange omuntu gwe eyansibira kuba yennaku esinze okunnuma okuva lwe nazaalibwa paka kati ekyannuma olw'obulumi bwe nayitamu era nga nkyabulimu nsaba naawe obugabaneko obukwaseeko emikono ebiri n'abaana bo babugabaneko na buli aliva mu ntumbwe abugabaneko kubanga akwagaliza ekkomera akwagaliza ntaana kyannuma era kikyannuma nja kwebaza buli yamberewa mu kkomera sijja kubamenya mannya bonna mugenda kwebuuza lwaki nategese show eno nakooye okubasimba oluseke nakooye okubasabiriza njagala sente eziva muno nkolemu bizinensi era bwakyali eyo ng'okyaliramu koolina kandeetere nnyongereko neebaza buli muntu abaddewo mu lugendo lwa MC10 nsaba Mukama abawe kyemusinga okwagala era neebaza abantu bano basatu mu bulamu bwange omuli MC10 era omuli MC10 kubanga manyi okudda mu nyumba eyange nga ndimuzeka nenkaaba 10 nkwebaza webale kumbererawo webale kuba muntu mulungi era nkusuubiza sigenda kuzikiza namwe abantu nyongera okubajjukiza era nga mbasuubiza sigenda kuzikiza ngenda kubeera mukyala w'amaanyi ngenda kuba omuntu ow'okulabirako era mpereza obubaka buno eri mu mwenna abali obubi oba abali mu nnaku nyongera kubajjukiza eyo si enkomerero okyasobola kwana mingi weesige mitono